Olwaleero tubadde mu nsonga z'aba taxi oluvannyuma lwa okumala akabanga nga tugenda meeting ez'enjawulo tulina bye tuzze ne tugenze tukkaanya ng'abantu ate nga tugenda kwongeramu ebintu eby'enjawulo. Olukiiko olwasooka lwe nawandikira RDC, olukiiko lwali lugamba nti teri akkirizibwa omuntu n'omu akkirizibwa kukwata ku bantu kubanga twalina problem ng'ekizibu kye twalina kyali kya kizibu nti bagaana abantu okuva mu motoka wamu n'okulinnya. Naye bwe twatuulewa RDC ne tulagira municipality ne tukkaanya naye nti bagende baggyewo ekigambo kye bayita offroading ku bupande bwabwe bateekeko ekigambo loading. Kye baateekesa mu nkola olunaku olwaleero olunaku olwajjo ate ne baddamu nga ku kipande balinawo ekigambo loading ate ne balikola ne balemesa aba offroading. Twazeemu ne twogera n'abantu ne njogerako n'ate bateekesa mu nkola nti baddeyo tuddemu tutuule kubanga wali olukiiko olwali lwatuula ne luyisa ebintu ng'ate nali siruliimu ngenze complainant. Bwe tuzzeeyo leero mu lukiiko lwa District Security Committee ne tukkaanya nti ensonga y'okutikula abantu okuva mu motoka abantu babaleke bave mu motoka wonna we baagala, naye okulinnya mu within Central Business Area balinyire mu paaka, naye okuvaamu omuntu bw'atuuka ku highway aveemu, omuntu bw'aba ali ku petrol station aveemu, omuntu bw'agenda ku totaala aveemu, omuntu w'ayagala wonna aveemu. Era ate naffe yebadde outcry yaffe oba abantu kye badde bakaabira nga bagamba aba bodaboda tebakyalina be bavuga kubanga abantu tebakkirizibwa kuva mu motoka. Ekyokubiri abantu babadde tebakyalina bo bennyini abantu nga bateekamu extra cost okubatwala mu paaka ate ng'emmotoka emuyisa wabadde akoma. Abantu abalala abalina emigugu olumu bakola address ya total ebintu byabwe ne biteekebwawo ate ne bajja ne babinona kati bakkiriziganyiza nti abantu bonna okuvaamu mu motoka si kizibu, abantu bave mu motoka. Naye kye tutakkirizibwa mu Central Business Area be bantu okukola ki okulinnya bagende mu paaka. Naye ensonga eno olwaleero twayogeddeko ne Prime Minister wa Uganda Right Honorable Nabbanja gwe tuludde nga tucommunicatinga naye kubanga naye abakitaxi b'Ekakumiro baali bamuwaabira dda nti babadde batulugunyizibwa. Bwe twayogedde naye n'atuteeka ku meeting wakati wange naye nze naye ne meeya ne tukkaanya era n'agamba nti bano bwere olukiiko lwaleero bwe tavaamu bibala olunaku olwokuna agenda kubeera wano ku making sure nga banamubende bafuna obwenkanya. Naye njagala kwebaza nti bwe tube mu lukiiko lwaleero ne tukkaanya tubataddeko amaaso ku ebyo byonna bye nali nawabula ebisinga bye tugenze nabyo abantu babaleke baveemu. Ekyokubiri abateekesa mu nkola balina okubeera abakozi ba municipality oba nga bakolebegatiddwako poliisi. Ekyokusatu kye tukkaanyiza nakyo nti takisi okutikira kwa highway si kituufu, zigende mu paaka era ekyo ngenda basapootinga, naye omuntu ayagala okuviiramu waaviiramu bamuleke akole ki aveemu. So bwe tukikomekereza tubawanza amaaso tulabe oba bakiteekesa mu nkola. Emmotoka eziyimirira omuntu yenna ayagala okulya akantu emubende tukkaanyiza nga bwe mbadde njogera emmotoka bweyimirira ku highway ayimirira agule kayagala akalye ayongere mu maaso atambule.